Natera webale kubanga okyekuumidde ku Projan Media TV wano wennyini woofunira amawulire agakwatagana ku basereebu bo mu ggwanga Uganda sinakindi ne weeru w'eggwanga wano wennyini wosanga the exclusive interviews byonna byagala okumanya ku basereebu bo n'obitegeera kakati nno essaawa zino eno ate nandagadde era ntumire ku bakyali baffe mwena abali Qatar, Jordan, Saudi Arabia mwena tubaagala nnyo kwegamba community ya UAE mwena tubaagala nnyo kakati nno essaawa olunaku olwaleero eggulu era kamala okugwa ku mmeeza zaffe eza Projan Media TV teri ddala okuggyako lya mwami ayitibwa Pastor Aloysius Bujingo ate eggulu gye livudde ewa Pastor Aloysius Bujingo teri ddala mpoziko ligamba nti Pastor Aloysius Bujingo yakubye n'avuma n'abaana be abaana yabakubye n'abavuma n'abalangira n'akola biki yasose Pastor Aloysius Bujingo n'asooka ababuuza sente ze munkandakandanga ennyo zonna zaaki sente muzikolamu ki musajja mukulu bambi yabogodde ate ekyasinze okumuggyako waya Pastor Aloysius Bujingo nti abaana babadde balikodinga buli kimu obedda kyayogera ne bimugirako ddala waya n'asooka abavuma n'agamba nti nomwe mizimu mmwe bye bigambo obedda ebiva mu Pastor Aloysius Bujingo eri abaana be n'asooka ababoggolera twagezezaako okuba nga tutuukirira Pastor Aloysius Bujingo ayogereko ku nsonga ezo Pastor Aloysius Bujingo bw'ati bwe yagambye eggwanga yabategeezezza nti nno bino bintu bya famire yange omukyalo oyo golaba ansaba emitwalo 80 buli week. Every week mpayo emitwalo 80 okulaba nti abaana abo balabirirwa bulungi nnyo. Every week bangamba nti nno bayina okwambala, bayina okulya, bayina okutambula, transport ebyo nambibala mbawa emitwalo 80 every week. Nze nkola wa nzani nina business ki ereta sente zonna every week okubanga mbayo emitwalo 80 bye bigambo Pastor Aloysius Bujingo obedda byayogera ku nsonga ezo. Pastor Aloysius Bujingo omusajja wattu obedda agezaako n'okwebwala kamera bwati ne bwati naye ng'ate bannamawulire bangi nnyo bakyamuliko ku nsonga za famire ye ne mukyala we kwegamba zezo ensonga eziri ewa Pastor Aloysius Bujingo. Webale nnyo okuba nga okyekuumidde ku Projan Media TV webale nnyo webalire ddala.